Lamusizaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo gwe atega amayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange mbibazaamu ak'ensusso mwebale genda maaso na kwagira channel eno mwebale gikulaakulanya mwebale tubeererawo mikwano gyange mmwe abali eyo baganda bange abali e Bulaaya mbaagala nnyo. Wabula gwe atalina kuba ng'osubscribinga kutegeeza nti genda maaso osubscribinge kweno channel Yugi Updates TV muganda wange esobole okuba nga ekutuusaako updates zonna ze weetaaga okumanya mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvayo n'alangirira nti tagenda kubanga yeetaba mu kalulu ka 2026 tagenda kubanga alabikira ku ballot paper gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kino nno kikanze gavumenti, kikanze bajjeno abali mu buyinza, kikanze ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano abadde baagala okweddiza obuyinza era bavuddeyo ne bagamba mutabani otuswazizza nnyo otuswazizza nnyo. Golowooza nsonga ki eyinza okuba nga etaddewo obstacle okubanga ekugira mwami Muhoozi ono gwe tuyita General Muhoozi okubanga tagenda kubanga akiika mu kalulu ka 2026. Jjukira okusinziira ku mukulu byawandiise ku mukutu gwe former Twitter agambye nti ye Mukama yamuyita kubeera mu magye kusaavinga mu UPDF era ndowooza ye kyayagala okukola. N'agamba ebitiibwa si kye kintu kyali awo nti kyayagala. Era n'agamba agenda kuyimira amabega wa kitaawe Mwai Museveni yaba abeera nga ajja contestinga mu kalulu ka 2026 elections. Golowooza nsonga ki? Masannyalaze ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu gabalaze gayina kutya kuswala nga bo abali mu buyinza ki ekigenda mu maaso. Jjukira nti nno abakulu bangi nnyo abamu nga bali mu gavumenti nga General Kahindo Otafiire babadde bavayo nga bakritisayizinga ku nsonga nga zino nga bawa idea zaabwe ez'enjawulo nti n'ekirala tekyandibadde kirungi magye oba kampani zonna omuntu yenna ali mu securical companies okubeera nga avaayo ne yeetaba mu kalulu k'okulonda ate akaba civilian, kubanga tulabyeko kino kikituusizza eggwanga, tulabye eggwanga lyaffe okubanga lifugibwa military president nga lifugibwa magye. Tulabye eggwanga lyaffe engeri gye libonyeebonyeemu era abakulu babadde bavayo nga bakinookaanya nti tuyinza kuddamu kukola eno nsobi okubanga tuddamu okuteeka omuntu yenna ng'ava mu bitongole ebikuumaddembe okubanga atuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Kubanga kino muganda wange ali eyampuliriza abantu bano bayinza okuba tebakiraba naye kitaddewo nnyo contradiction mu bo bennyini naddala mu magye naddala mu bakulu abali mu gavumenti abali mu buyinza olw'okuba nti nno beekengedde kubanga balina okuteekerateekera future y'abaana baabwe n'abazzukulu. Kale kino ekintu bwe kigenda nga kigenda mu successor okusikira obufuzi tebamanyi mulembe gwabwe bwe bugenda kubeera ogw'abaana baabwe n'abazzukulu. Kati olowooza y'ensonga eno lwaki General Muhoozi avuddeyo n'alangirira kitagenda kubanga ajja ku ballot paper ya 2026 elections. Kanaabeera kazito k'abajjeno banne, kazito k'abakulu banne abali mu gavumenti abali mu buyinza, ganaabeera nga mafuta masannyalaze ga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gabalazeeko. Olowooza kinaaba ki? Nze naawe njagala ojje mu comment section tubeere nga tuwatanya ku nsonga eno, tubeere nga tuwa views ez'enjawulo tulage eggwanga kyekituufu, nsonga ki eyeekwese mabega wa kino. Olowooza General Muhoozi anaavaayo n'agamba n'awamba buwambi ggwanga, olowooza akakodo kalala kakuwamba bukulembeze nga batidde okuyita mu kalulu. Ebyo byonna muba mulina obbitunuulira, temusanyuka busanyusi nti omusajja avuddeyo nti amampaati gamuwedde asazeewo apondooke. Olowooza pulaani B eri ki? Kyekiri emabega wa kino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates TV.
kutegeeza gwe atanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribing kirira wansi ojalabe ekigambo subscribe koona mukade tewerabira koona mukade nagamba kajja kuyambako kuleetera notification message esobole okuba nga otegeezebwa buli ekiba kigenda maaso mu ggwanga. Kaakati jjukira nti ono badde bamutaddemu nnyo obwesigwe naddala kitaawe Mwami Museveni ng'era gw'ayinamu nnyo essuubi nti bw'ava ku ntebe waati mutabani we yagenda okusika muhoozi ate nga tabadde tagenda kusikisa mirembe kubanga mwami ono azi yeewala nkolokooto yeewera nti mumulindeko kaanajja n'atuula mu ntebe mujja kiggwako yenna ananyiiza ajja kiggwako anaawakanya ebifuga lyange ajja kiggwako abadde akyogera lunwe kaakati ng'ate ne kitaawe gw'ataddemu essuubi olw'ensonga nti nno kitaawe yamanyiira okuba nga afugisa effuga bbi afugisa maanyi gavumenti yonna obukulembeze bwe abumazeeko nga afugira ku mmundu ate nga n'omwana kyamuyingizaamu. Kati kino olowooza kibalese batya? Jjukira wabaddeyo n'okusikanga n'omuguwa okukaanira entebe y'obukulembeze wakati wa Gino Muhoozi bo nga bo mu First Family ssaako ne kazini we Lwaboogo. Ebyo byonna bizze biwuba amayengo kwegamba bibalese bulungi kuba birese bibyanise obukunta bwabwe bonna kye bali nga bo First Family ne beenokolayo n'enteekateeka zaabwe ki ze baagala ng'entebe y'obukulembeze balaga nti no bagifudde yansikira n'ogwo mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nze naawe njagala tujje mu comment section tulage eggwanga ki ekituufu ki ekigenda mu maaso ki ekiri emabega wa kino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Zikiriza nkutegeeze nti Happy Organic bakutegeeza nti gwe omukyala ng'oli olina ebizimba bikutawaanya olina alusazi bakubireko ku nooti 77 11 35 97 ne ku nooti 7 nooti 47 91 7 nooti 8 bakubireko bajja kuba nga bakujjanjaba aba Happy Organic otawaanyizibwa alusazi otawaanyizibwa ebizimba mu lubuto bajja kuba nga bakolerako ddala bulungi. Ojjukira nti no bano baganda baffe batteekamu kaddata okusobola okuba nga tukutuusaako updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga. Mbagala nnyo baganda bange abali e Bulaaya abali e Qatar, Oman, Saudi Arabia, Dubai, mwenna Canada, Nairobi, mwenna mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Mbagala nnyo temuvaako.